Okay, nkuwaliriza njagala kwebaza gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abali wabweru wa Uganda mwe nambalamusizaako nze Ssentongo Frederick Lugonvu mwana wa taata kansubire nti bitambula bulungi omwezi ogwokuna kansubire nti biri bulungi abalina okusomozebwa okwenjawulo nja kubasaasira naye olunaku lw'okulimba terwafunye vibe story ki abantu baakula kati balina ebyokkola ononyeza school fees ngodda mu kulimba naye nga nkwaliriza nawe bali nnyo balire ddala olunaku olwaliro mbagamba nnyo ebiseera ebisinga nti ebigambo byenjogera ebeera ndaba yange y'abintu ate nga tekirina bwe kyawandiikibwa nti endaba y'ebintu eya Lugonvu erina kuba ndaba ya bintu ey'abannayuganda bonna nyinza okuba nga enjogera gye mbyogera gwe si bw'obiraba era naawe olina sayidi eyinza okuba nga ntuufu kubanga naawe oli mutuufu ku sayidi yo nze njogera n'abo ababirabanga bwe mbiraba ekibuuzo bingi nga beebuuza nnyo lwaki abantu bwe batandika bizinesi batya nnyo okukozesa ab'eŋŋanda lwaki abantu bwe batandika bizinesi batya nnyo okukozesa ab'eŋŋanda n'akwata muganda we n'akwata omwana wa ssenga we n'akwata omwana wa kojja we n'akwata omwana wa baaba we oba owa muto we n'amuleeta n'amussa mu bizinesi lwaki buzibu ki obukirimu kino si ki ekituleetera okwerangira nti bannange abantu tetweyagaliza naddala abaganda oba bannayuganda tebeeyagaliza wano ndaba abafilipines wano ndaba ababangale bw'abeera n'omulimu ndaba abayindi ayita ab'eŋŋanda be bonna ne bajja n'abakozesa naye wano ate omuntu bw'afuna ku ssente oba bw'atandikawo kampuni tayagala kukozesa baŋŋanda lwaki oyinza okuba nga tojja bitegeera naddala ng'okyali mukozi as in employee ojja bitegeera ng'omaze okufuuka employer ng'omaze okufuuka boss nawe ojja okumanya lwaki era bwe kiba nga kikyakunyiiza olw'okuba nti abantu tebakozesa baŋŋanda zaabwe kikunyiiza kuba ng'okyali mukozi bw'onaasuumuka n'ova ku ddaala ery'obukozi n'odda ku ddaala ery'okukozesebwa kijja kumukunyiiza era kikunyiiza kubanga omanyi kojjaawo alina kampuni naye tolinayo mulimo kikunyiiza kubanga omanyi taata w'omuto taata w'omukulu alina kampuni naye takukozesa ate ng'olina ebitabo y'ensonga lwaki olina obusungu ku b'eŋŋanda olw'obutakozesa bantu baabwe naye be bamanyi bye baayitamu ebiseera ebisinga waliwo enjogera egamba nti baayamba naye bye baafuna mu kuyamba byabayigiriza ensi baasembezaako ab'eŋŋanda zaabwe naye bye baafuna mu kusembeza ab'eŋŋanda zaabwe byabayigiriza ensi y'ensonga lwaki batya okusembeza ab'eŋŋanda nze ndabye abantu bangi mu makampuni mangi oli bw'akeera ku makya nga muganda obanga akuyinako oluganda bw'ajja mu kampuni yeerabira nti kati wano azze wa boosi we n'ayagala buli mbeera yonna asigale nga treatingibwa nga brother nga sister nga cousin nga nephew oba ntegerekeka beerabira nti kati ono gwendi naye boosi wange ono takyali oli bwe twalyanga emiwogo y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga abantu bano mbalaba emirundi mingi bw'ayingira mu kampuni atuuka n'okwagala okulemesa bakozi banne basanzeemu ng'akulembeza kiri nti nze oyo mumanyi awo mumulowooza anyiize era nkiraba nnyo n'emirundi egisinga bw'okeera ku makya n'okwata omuntu gw'oyinako oluganda n'omussa mu kampuni ne bw'aba ku ddaala lya wansi ebiseera ebisinga okuggyako nga yakuzibwa nnyo tebatera kuwa kitiibwa bamanagers ba kampuni eyo ekyo badde okimanyi nze ndi brother we olw'okuba nti ne manager bambi atya okukunyiiza ggwe nga boss atuuka nga atya okutuma omuntu oyo omulimu ng'agamba owange oli muganda wa boss mutera obalaba oli muganda wa boss owange oli sister owange oli mwana we muto mwana we mukulu owa boss ate tunaatandikirawa kakati abasajja abali serious abagala okulaba business zaabwe nga zitambula regardless of the relationship they have with you ebiseera ebisinga tebajja kukusembeza kubanga bakimanyi nti abantu abasinga bwe bayingira mu kampuni ezaabwe bwe balinako eŋŋanda ate bafuuka ekizibu
bakwata olukwano n'oluganda lwa family ne balweta mu kampuni ebitagatta. Okimanyi nti muganda wo oba omuntu ogw'oyinako oluganda oba mwana waani naye nga family ne bwakola ensobi kizibu okumunenya. Wali weegendereza nti ebiseera ebisinga bw'oba ng'okozesa oluganda bwe mufuna obutakkaanya okwawukana ne family eyawukana. Yamugobye ntye yamugobedde ki? Okitegeera okukyankala n'obukyankalanyi n'owooluganda, okukyankala n'obukyankalanyi n'omwana wa ssengaawo n'omwana wa kojjaawo n'omwana wa maama w'omuto. Okukyankala n'obukyankalanyi kiyuza family kubanga ye alina byajja obbagamba ate nga bajja biwuliriza. Olw'okuba nti gwe olina ebyokukola bingi tojja kufuna budde bunnyonnyola omu ku omu lwaki wamuwummuza. Kati ebiseera ebisinga ne bamaliriza ng'okwewala ebyo tebabayingiza. Ebiseera ebisinga buli lw'okwata kampuni yo ba bizinesi yo n'otandika okukozesa ab'eŋŋanda bamaliriza bagiyuzizza kubanga balina obulamu bwe bagenda okuggyako nga si bonna. Era kino njagala muntwale bulungi. Era ojja kugamba nti Lugonvu ye mu bizinesi ze talina baŋŋanda abayina. Naye twabuuzizza kiri nti lwaki abantu tebaagala kukozesa baŋŋanda zaabwe. Oba okitegeera Lugonvu okubanga ye abakozesezza ne bamutambulira bulungi n'atabafunamu buzibu, tekiniiki eyo saagala ogirowooze naawe enaakola ewuwo. Abasinga bw'ajjanga wa Luganda ebiseera ebisinga yeerabira nti kati eno gy'ozze oluganda terukola. Eno gy'ozze oluganda terugenda kukola. Kati ye n'asigala ng'akulabira mu mbeera eyo eya onomumanyi, ng'akulabira mu mbeera eyo mu miitingi y'ekika tugenda kusisinkana, ng'akulabira mu mbeera eyo ku mukolo gw'ewaka tugenda kusisinkana. Era ogenda okulaba ebiseera ebisinga ng'azibuwalirwa. Eri abadde akuyita Fred, eno gy'azze bakuyita Ssebo, bakuyita Mr. Fred, Mr. Lugonvu. Ekyo kimuzibuwalira kubanga eri mu family tebabikola ki? Tebabimanya. Amazima amatuufu mbirabye nnyo. Abantu abagezezzaako okukozesa ab'eŋŋanda zaabwe tebibatambulidde bulungi kubanga balina kye baagala. Ng'ovudde ne ku ekyo omwana amaliriza okusoma ku yunivasite oba ku level yonna gy'amazeeko oba teyasoma, najja n'omuwa omulimu nga waliwo manager, okwandibadde okuddayo mu kika bwe wa taata oba ewa maama, kyasooka okumubuuza okimanyi kati eyo okola mirimu ki? Anti munnange ebituuka ku makya ne tufulumya carpets ne tuzissa wabweru, ne tufulumya entebe sofa set, amanyi tutunda sofa, ne tuzifulumya weetika ntebe. Byenkola ekiki? Ku mirimu gyonna yasalawo okuwa gwa kuvuga busawo bwa kawunga. Lwaki sigwe kashiya? Okitegeera yo family eyagala owooluganda lwo abeere ng'ali ku kifo ekyowaggulu, naye ng'oyo gw'oyagala ajje muteeke ku kifo ekyowaggulu alina be yasangawo abakuuma kampuni eyo naye n'agikola ki? Naye n'agisangawo. Kati otuuka okulaba nga yo family ate nga kya butonde baagala owooluganda abeere ng'ali ku toopu. Buli lwabeera ku kifo kino ekyewansi wano balaba nga si kyagwana muganda we n'atamuwa bwa manager. Okimanyi nti manager wa kampuni ey'omukyoli, okimanyi nti manager mulango, naye ng'omwana ono yasoma. Newogezaako bagamba nti ajja kutuukayo naye tannabiyiga ebimu. Oyo yazaalibwa abimanyi, ojja kumuyigiriza n'otandika okulaba okweyagaliza kwa family ng'ate bakuyingiza mu kampuni yo. Naye ng'amazima amatuufu banaakola katemba waabwe ne kakikya waabwe, kampuni n'egwa, ono gwe bali mu kulwanirira ajja kufuluma bamunoonyeze ewalala. Kati n'osalawo ebintu bibiri, njawukane ne family tuleme kukwatagana nti ase bizinesi
oba buli gwe baŋŋamba okussa kuba manager nga wa family muteekeyo business efe ntaasa omukwano gwa family. Gwokola ki? Ota family n'otaasa business yo etambule oba. So kati abasinga okwewala ebyo takuyingiriza ddala. Era bw'obanga toli wa mutima nnyo nga toli musengejja nnyo gano gabuwa okozesa owooluganda omuwanga capital n'atandika ebibye. Okukozesa owooluganda bw'obanga oyagala omukwatako muwenga capital atandika ebibye bwe binaagwa. Nze nyina kampuni gye mmanyi omusajja mukwano gwange. Muganda we yamala okusoma, muganda we mutaata mu maama ng'asomye ebirala, n'anoonya emirimu ne gibula, n'amugamba genda olabe Keni akuyigiriza okuzimba. Omanyi bwe yagamba nnyina? Okimanyi nti omukulu ssebo yaŋŋambye mbu ŋŋende njiga okuzimba. Ye yali amanyi mbu bw'anajja mu kampuni eno bagenda mutuuza ku ntebe wali atandika okubala ebitabo bya kampuni gasiya. Okimanyi nti yaŋŋambye ŋŋende ntandika okuzimba ssebo mbu njiga okuzimba mbu nkwate omwiko nze owa diguri kati nga ne maama asitula omuliro nga ne taata asitula omulimu ekiki ng'amukubira n'emirimu gyonna okuggyako obukopi muganda walabye muwa gwa kupoota muganda walabye muwa gwa kuzimba kyogamba mu ofiisi ennene mu kampuni eyo gy'oyina tasobola kuba waakiri kale nga supervisinga tosobola muyigiriza okusupervisinga. Ontegeera ebintu ebyo olwo family etandise okwetemamu eyagala okole kyeyagala so si kyolina okukola. Era yamaliriza tayize kuzimba kyeyakola n'agamba njagala genda Dubai. Ezo sente yazikwata mangu obukadde buna n'abumuwa. Bwe yagenda Dubai olw'okuba nti sente zamutwala Dubai si yali azenoonyereza tezaali za ntuuyo ze, yakolayo wiiki emu n'agamba emirimu tagisobola n'akomawo. Bw'akomawo wano yamanya nti takyasobola kudda mu kampuni eno bye bamugamba okukola tabisobola, sente baazimuwa, yaddukira ew'omusajja gwe baali bamusindiseeko okumuyigiriza okuzima nagati kati nzikiriza. Naye olwedde ng'alese eddibu ly'amaanyi ng'alese ebbale bbi, ekyo tekikoma ku baŋŋanda. Mu bulamu bw'ensi eno tewali kibi ng'okukozesa obbi ne ogi. Anti eri gye mwasomera mu senior 5 ku university yakuyitanga Fred. Era awulira njagala ombuulire baganda ba obbi bo ne ba ogi bo bwe mwasomanga bwe mwesanga mweyita mannya ki? Takuyita linnya Duma nga bwe kyalinga. Fredo gwe muyaye stole ki? Gwe kyali stole ki? Kati yeerabidde nti olw'okuba ye speed mukama gyamudusirizaako si yemu naawe gyakudusirizaako, yalowooza nti mukyali kyekimu. Akyalaba kali ka obi, akyalaba kali ka ogi bwe bwagendanga ku Ero Beach, bwe bagendanga ku Lido ne bweyambula. Akyalaba kali ka obi akamusabanga ku ngatta, akamusabanga ku musipi. Akyalaba kali ka obi ke yali amanyi akayina underwear eya Joy Boxer ng'ekisipi kitandise okuta, alowooza ke kano. Kizibu nnyo okukozesa obi n'akuwa ekitiibwa. Obi olw'okuba nti muli emyaka gye gimu ate ne background ya mu luusi yemu ey'okusoma, alowooza nti kyoachivinze naye kyalina okwachivinga. Si bonna, era mpa disclaimer eyo, si bonna naye abasinga. Si buli waŋŋanda nti mu by'okukozesa naye abasinga. Era buli lwokeera nga ku makya n'okozesa owooluganda weetegeke nti family anytime eyinza okukwambalira. Lwaki omwana waabwe ddala nga muganda wo nga kizibwewo nga mutoowo, lwaki si ye manager, lwaki si ye supervisor, lwaki omuwa ekifo ekyo? Kati n'osigala ng'olina okusalawo kwa mirundi ebiri. Sanyusa family, kampuni esaanewo. Oba nyiza family otaase kampuni. Ekibuuzo kiri nti ku bibiri ogendako naki? Naye ng'okusalawo okwawo nga tunatuuka ku okwo, oyo gwandyagadde okuyamba ng'omuyingiza mu kampuni bwe kiba kisoboka muwe kapita akole ebibye. Omugambo oyagala kukola kiggwe nga ggwe
toli ku level ya kukozesebwa naye gwe nga gwoyagala kukola ki nti ambadde njagala tandika business bweti nti ya sente meka nti ya bukadde buna butalaafiya omugambe mbukuwoze mbwagala mwaka gumugenda okole ne bwe zinaafa wazitalaafiya owuliranga ennyingi naye osobola omuleeta mu kampuni n'asaanyawo kampuni ey'akawumbi abafamire bameka ab'eŋŋanda bameka bemulabye nga beekubanye ne babba kampuni yonna bameka bemulabye abafamire n'ab'eŋŋanda nga beekubanye n'abantu b'ebweru n'abakozi ba kampuni ne basuula kampuni kubanga si mumativu olw'okuba sigwawa obwa manager sigwawa obwa supervisor agenda kunga abakozi bano balwanyise manager oli ne supervisor oli nga ye kyaliko ayina self interests ezize lwaki sinze lwaki sinze ali mu kifo ekyo nze muganda we n'akozesa bali batamanyiiko wadde omwana wa gundi we n'atanteeka wano obwo obuzibu oyinza okuba nga togenda bbira bwomanyi lwaki okyali mukozi naye bw'onaatuuka ku levo y'obukozesa ng'oli boss ogenda tandika okubiraba ogenda tandika okulaba akabaate nze ndabye abantu bangi nkuze mbalaba nga gye yakoma okusembeza ab'eŋŋanda mu famire gye yakoma okusembeza ab'eŋŋanda mu kampuni gye yakoma okukyayibwa ab'eŋŋanda kubanga balina bye bakusaba obakolere balina bye bakusaba obawe by'otajja bbawa nze nkugambye nti olunaku lwokera ku makya n'oyingiza ow'oluganda mu kampuni ye tagenda kuwa manager kitiibwa kubanga naawe takikuwa akumanyi bulungi nnyo ne mu kikajjuzi baakuboggoledde era atuuka noga nti ebitiibwa nammwe mubimuweera eno eri tumuyita Fredi nammwe tabatiisa eri Fredi ebyo mubimuweera eno kaakati omuntu oyo atandika okulengeza abakozi atandika okutuula ng'akimanyi ne bw'anaakola kibi nnyo okukozesa omuntu nga ne bw'akola ensobi tolina kyogenda mumukola kibi nnyo okukozesa omuntu nga ne bw'akola ensobi okumugoba lutalo ate ng'abantu bangi kwe kusomoozebwa kwe bayitamu abeera n'omukozi naye olw'enkolagana gy'alina ne relationship gy'alina naye ng'okeera ku makya okumugamba nti by'okoze sibikkiririza mutambula ogende lugenda kufuuka olutalo lwa famire n'amaliriza ng'azinze emikono bw'ati omanyi muganda bizibu okutegeera era bizibu okukkiriza naddala nga levo gye tubyogererako tonnagituuka kirowoozeeko si kibi okusembeza ab'eŋŋanda naye ab'eŋŋanda ebiseera ebisinga tebawa bitiibwa ab'eŋŋanda ebiseera ebisinga tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe kubanga akimanya after all togenda kumugoba ovanga kubanga omukozi w'omu bw'okeera ku makya ne mukyankana n'agenda kuwabira wa kojjaawo kojja akubire maama anti wakozesa mwana wa kojja nga embeera yonna ebaawo akubira kojja ye akubira kitaawe gwe gwoyitaani kojja n'akubira maama nti owange ate ono ng'atabuse okimanyi nti abooluganda bonna se bali mu balwanyisa abagoba ateeka mu bakyoli ateeka mu baganda ateeka mu basoga omwana ng'akyuse naye eri wamasittima nja mmugambako nkaakati mbadde gamba mwana wange ate omwana wa kojjaawo kiki nga ne bw'onaabimugamba tajja bitegeera ekyanguwa mu byonna oyo kubanga bonna tosobola bayingiza naye abo be wandyagadde okuyamba ng'obayingiza bwe kiba kisoboka weefuule nti obawola kapito bwe banaamuzza bwe banaamulya gw'ojja kuba obaggyeko engalo era bwe banaakikuba bali kujjukira nti kapito eyatandika gwe wamubawa kirowoozeeko ne ba obbi bwe batyo obbi alowooza buli kaseera mukyali myaka gya kusaagirira alowooza buli kaseera mukyali ku leveeri si bonna waliwo abaakuzibwa nga obbi naye ng'ategeera bizinesi nga bwebeera bizinesi akolera ddala ne wabaawo abamu olowooza lwaki abantu tebaagala kwesembereza abaana bwe baasoma kubanga ye akyamulabira mu leveeri mbwe yali amusinga amagezi wali onsinga amagezi naye kati nkusinga ssente
akyamulabira mu levere mbu family gye yali avaamu yalinga gwe okusinga eno family yammwe yalingaga naye kati nze boosi wo. Awo obuzibu we bujjira. Waliwo victim waakyo, waliwo mu kaseera kanayita mu mbeera yemu ng'owooluganda gwe wassa mu bizinesi yo gwe wassa mu kampuni yo yagenda okufuula ekizibu, yagenda ogisaanyaawo. Nze ndabye abasajja bangi ng'ab'eŋŋanda zaabwe aba famire beekobaana n'abalabe ne basaanyawo kampuni, n'abamu ne batuuka ne bafuna obujja nga waluganda mwana wa muntu ogundi mwana wa muntu ogundi n'afunira ddala obujja olw'ekyo ky'oli. Tubeere beegendereza, ensi nzibu. Kyensobola okugamba ebisigadde Mukama yagera. Buli kyokola weekwase Mukama akuluŋŋamye. Kyagaanye tokaka, bw'owulira ng'omutima gugaanye kite. Mubeere bulungi. Matanga ketwafuna keko ketwafuna Masaka site mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti. Let us celebrate 'cause